Poliisi yakedde kugumba ku luguudo luno oluvannyuma lw'okulabula abagoba b'ebidduka bano okumala ekiseera. Motoka eno ey'obuyonjo yeesinze okumalako poliisi ebyewungula olw'obuzito bw'ebadde etikkiddwa okutuukiriza enjogera y'akanaggweramu eyo. Emmotoka endala ezibadde zitisse obubindo mu ngeri ey'obulabe nazo ziyooleddwa nga kati ezimu zikuumirwa ku poliisi y'e Masaka. The vehicle is not insured. It is dangerous loaded. The man has no driving permit. It is a DMC. All those ones are going to be prayed. Baddereva 40 bayooleddwa mu kikwekweto kino ekikyagenda mu maaso n'olunaku lw'enkya. Like this one of Motoka, which had 53 bunches. This model vehicle, the driver is detained and is appearing in court tomorrow. Abavuzi b'ebidduka abatalina bisaanyizo okuvuga bidduka nabo tebalutonze.